Nzize mbawa story ku Jonathan omuvubuka oyo yali asenteza mukyala we Kadama teyakoma mu kuzirya n'aziwasaamu omukazi. Kadama n'amuloga n'amusuula eddalu n'atandika okuba nti atambula n'embwa envundu. Eyo embwa gy'olaba mu kavidiyo mbwanfu. Omuvubuka oyo baamuloga. Yakwatanga bu vidiyo n'abusindikira mukyala we ng'ali n'abakazi abalala. Kakati amawulire genera ku muvubuka ono, omuvubuka ono yafudde. Omuvubuka oyo Jonathan yafudde. Emmotoka yamutomedde n'afa. Emmotoka we yamutomedde ne bamutwala mu kalwaliro waakalala naye teyasobodde kuba nti akola ki nti asimattuka. Amawulire gennina omuvubuka oyo yafudde. Wabula nina sources zenjagala okukutuusaako abamu ku abo abali connected n'omuvubuka ono abamuli ku lusegere. Kankutuuseko ka vidiyo kana aka Jonathan. Oyongere okumanya ku by'omuvubuka ono naye ng'omuvubuka mufu essaawa eno. Vidiyo eno nkusaba ogimpereka like bannange. Information esobole okuba nti ate etambulira ddala etuuka eyo yonna yonna gy'erina okuba nti ate ekola ki nti etuuka. Mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi. Finally this younger boy afudde. RIP baby boy afunye accident. It's confirmed. Omwana afunye accident nafa. That is at least far than okubonabona to that extent. So mwena abasajja okufa kw'oyo omwana n'embonabona gy'abonyeebonyeemu kibawe ekyokuyiga eri ssente z'abasile queen azini basile Kadama. Tusile mu kubonaabona wano so kale bambi respect our money. Omulenzi afudde afunye accident emmotoka emubye so bambi RIP. Temutwasamira nno temutwasamira omwana afudde ekyo kyekyo. Era obwedda mwakyogedde dda naffe twakyogeddeko nti kale okubonaabona bwatyo n'asitula embwa munne n'amuloga okusitula embwa at least amusaasinga. Tuli mu malala mereere mujjukire nti tuli mulumbe tuli mu kuziika tuli mu kuteekateeka kuziika simanyi oba enteekateeka yaawa but mutubuulire tusindike n'ez'okuziika zin si mu bubi naye we struggle a lot strugglinga ye nga glasses ndaba bulimu obucaafucaafu mukategedde era ddala omwana afudde emmotoka emukubye. RIP kataata omukama akuwummuza ekisa abalala bakufunireko ekyokuyiga mukwano simo bwobinza siyinza kikukola n'ate omulala siyinza mugaana kikukola. Mwasiibye mutya kansuubire nti muli bulungi. Tukyali mulumbe lwa mukwano gwaffe oyo ow'embwa kitalo nnyo kitalo ddala. Twagala okumanya okuziika bwe kugenda otambula. Twagala kumanya embwa yo eri mu mbeera ki okitegedde ate era omulambo gwo guli mu mbeera ki biri bulungi ye ekyebuuzibwa emmotoka tekoseddwa. Twagala kumanya ebintu ebigenda okubeera mu kuziika we bigenda otambula. Sofa tuli mu bunakuwavu naye ate tulina osireyingamuko si mu bubi. Kitalo nnyo mwana mulezi kitalo ddala. Bannange tubonaabona naffe abamu bannaffe bakomerawo mu makeesi era ekyamakulu ekikolebwa ku intaneti wano eno kutuwazi RIP. So mukyoli bw'aba alidde ssente ya Kadama tetujja lemererwa kubeera ng'ate tuwayo zi RIP temugenda tugana kusiiga ku mimwa na kwambalako nga basire queen b'e Uganda bwe mwandibadde oba nakubeeragiramu kwa katinitiniye. RIP mukwano emmotoka tefunye buzibu etomedde omubbi w'essente oba omusituzi w'embwa ye kati embwa eri mu mbeera kyani agenda ogisitula. Naye ate kuno kulabula eri mu abasigadde nti oyo waba abadde asitula mbwa ng'ekigimusituza kubba ssente za Kadama. You people abalala nze ngamba mwetaaga kusitula mirambo. Mwetaaga situla mirambo ne gibakunkumukira ku mubiri. Okiwulidde? Eyo embwa erina okubaako gweddira mu bigere erina okubaako agisitula omulala. Twetaagayo omuntu agenda ositula embwa eyo. RIP namwe abaŋŋamba mbu ninga atali muzadde ndi muzadde bati wekijjanga ku mwana wange n'abeera nga yazannyira ku ssente z'abantu oba ku maanyi g'abantu let them do the same kye bakoze ono. Nze ndi maama omutuufu kubanga nze mmanyi nti ekyandeeta eno nange nali nsobola obubbi naye saakisalawo. So munjasamire katini twegweko mulumbe. I love you bitya. Tusabe ez'amabugo tuli redo ziwaayo
nezitereza embwa bwebanga erina wemenyeseeko nga nagisitula omulala talina ngeri gyagenda gisitulamu. Hey, we are ready. Omulambo muguzingezinge bwe muti muguteekeko ebikoola bya lumonda zini mugugire ng'ekikata. Thank you. Omuvubuka gwe bayita Jona Kadaama gwe yaloga n'agwa eddalu oluvannyuma lw'okumuweereza ssente bazimbe ennyumba gye banaabeeramu ye n'awasizaamu omukazi. Funye amawulire ku nkya ya leero nti omuvubuka ono emmoloka emukubye n'emubeeteeka mu mbeera embi era muzira kisa n'ayamba n'amugyawo n'amutwala mu ddwaliro. Abatalabye vidiyo eno nagitaddeyo olunaku lw'ejjo nga Kadaama yaloga omuvubuka n'agwa eddalu atambula yeetisse embwa envundu lwakuba TikTok yagiggyeyo. Bwe nagenze mu inbox ya Guy yabadde apostinze vidiyo eyo yantegeeza nti Guy ono bamuweereza ssente z'ennyumba mukazi we ali e Saudi. Ssente n'azizimbamu ennyumba n'awasizaamu omukazi omulala. Kadaama yagenda okudda nga bali muli n'abaana babiri. Kadaama kye yasalawo n'amuloga n'agwa eddalu. Omuvubuka nfunye amawulire ku nkya ya leero gwe bayita Jona nti emmoloka emukubye. Bamututte mu ddwaliro. Famire ye egenze n'ekola statement ku poliisi. Era poliisi eri mu kukola butaweera okulaba nti batetenkanya engeri Kadaama ono gye bamuzza e Uganda okulaba nti batuuka mu nteeseganya oba si ekyo Kadaama ono avunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Kuba tosobola kuloga mwana wa munno bw'atyo n'asobola okubeera nti atambula n'embwa envundu ng'ewunya newankubadde yalya ssente zo n'akudisappointinga. Ffenna batumenye emitima, ffenna be twasookerako si be tuliko, ffenna baatukuula. Bannange bakadaama mukendeze ku bukambwe. Obukambwe bususse obungi, tubeere bakkakkamu. Ensi ffenna tuginogako makoola, teriwali kye kugenda nakyo. Ono bwakumenya omutima agenda ku mulala. Ensobi ze wakola ku boyfriend yasooka z'oba weenenya toddamu kuzikola ku mulala.